Natasha. Natasha? I'm called Tasha. Natasha. I'm Tasha. Where are you going? I've come to do my papers. To do what? To do my papers. No, mwana. What's wrong with the baby? So, you think you're going to do your exams with your baby? Yes. No way. Go back. I can't. Go back. Sisobola. Go back. Sisobola. Omwana oyinazalya mu ssomero. Mbadde sina gwe mulekere. Nengamba kansije nkola ebigezo n'omwana wange. Go back. Oba mukulekere wano otule. No. Go back to your place. Eno essomero terisomesa bazadde. Go back. Sisobola kuddayo. Go back. Awo kangende ndabe ku headmaster munnaye. No, sit down. I go to talk to your headmaster first. Go. Sit. Sit down. You are not going to do exams. You stay there. Okay. Sia. Nalwaki bangana okola ebigezo n'omwana wange? Emyaka 2 gye ntudde ewaka. Tajja bikolayo. Nalwaki sifunira mu lubuto n'enzaala. Mugenda waka kuzaala abaana mu kifo ky'okulinda okusoma. Akago tebamanyi bizibu. Gwe. Osaana kuba kibooko. Ate nkoze ki? Wagenda kuzaala bwe wagenda kusoma bitabo. Why did you give birth? Biwanvu. Ensonga ate tetwandituuseeyo. Togenda kukola bibuuzo. Tewagenda kuzaala baana. Lino essomero terisomesa bantu bakulu. Terisomesa bazadde. Balina baana. Naye nkyali mwana muto. Woganda terisomesa bantu bakulu ani agenti nze ndi mukulu. Wazaala katoli mukazi mukulu. Tojja bikolayo. Abula nina okulaba headmaster. Tojja mulabayo. Tolina buyinza bungoba wano. Sigwe wampa ekifo. Tojja mulaba. Sia. Amulinde. Tubeeraawo twaze kusomesa abazadde. Kyokka n'obudde bugenda. Bugende. Banno kabakole ebibuuzo abaagenda ewaka okwetegeka ne basoma ebitabo. Gwe wagenda wadda mu kuzaala. Emyaka 2 nga ntudde waka. Nafunamu obuzibu kale omusajja n'ambuzaabuzawo ne ngamba kankole ki? Kaŋŋume nzaale mwana. Ate ono musiba mutusomesa nti tetujjaamu mbuto. Oyagala nzijemu olubuto? Gwamanya. Toyina kisa naye nze sibaawo wano. Esawa tugenda musawo oba mmeka kati ekigezo nakikola sawa mmeka. Ebigezo? Ani agenda okuwa ebigezo? Who? Me? I am not letting you do those exams. Did you go? Oh, hi Tasha. Long time. I missed you so much. How are you? I'm okay. Hey, why are you sitting there? We're going to do exams. You come, we go. So I tell you what's wrong with you? Where's your uniform? No, teacher Sematimba, what? Where's your uniform? Leave me. The uniform is... Look at your hair. No, what? Where's your uniform? Where's it? No, a teacher. Where's the school uniform? It is over where I don't know. It is there at home. Ono talina uniform, oli yazaala omwana mubadde mutya. Tasha, that is your baby. Konzibana kuleka baby. Dayo waka naawe. Anedda sina gyenzira. Dayo waka. Sigenda kukkiriza mwana wano yakyankala nakola bibuuzo. I have come to do my papers. Sina gyendaga. Go back. Teacher Sematimba sina gyendaga. I'm not going anywhere. Tomulaba, laba envi. Look. No, what? Don't touch my hair. This hair it is so expensive. Okay, you. Don't go until I tell you to go. No, what? No, okay. What? But this one can go. Or this one doesn't. Do you have something inside there? Don't touch me. Don't touch me, master. Master, you touching us. Okay. You can go. Go. Even her, she can Zala. She can go away. To do exams. Verao. Gwebera tojja kola ibuzo na mwana. Master Sematimba, why? Gwegenda. Just because oyina just Leave me, teacher. I'm going to come for you. I'll tell the headmaster you touch us. Let me first sort out this one. You? Tojja kola bibuzo sikukkiriza bikola. Sure. Where is the headmaster? I'm calling him Tajja. What is wrong with him? Ate gwokola kiwano. Bane, okola kiwano eno bakanye n'abaana omwana wa neighbor ovudde yunaki. Asi wa neighbor. Mbu wavaamu ekiwanga. Munnange nno. Era bulungi. Nazaala sikuvaamu kiwanga bula nazaala. Kona wano.
Fatwali ali ku site mwe nga muli. Nkugambye mbadde ku site. Net ewenu gye tuzimbira ebyokuweereza nawe. Embeera naawe nga womanyi korona watubutaabutanya kawunga twakalinda tetwakalaba. Juzi simaaza nabbanya wepi kasente tewali ka message kakola kikajja kuwonza omugezi. Ebyessomero sooka obiteeka ebbali ne uniform nnolooza manyi gyeri. Uniform nagizimbira mudda. Nena katiko kuolaba ngokuzimbira mu uniform gwe kulungi. Mutayi wange sanga kijambo empale yange ngagiwanisa ati. Bagikubyemu ebituli. Baga gwe toli wakuddayo ku ssomero. Konzo wa. Enviri ezo zisoma. Batuvumye dadda wange. Waze kulya nakubala baana. Njagala okubulira olwaleero mbadde ku site. Mazo tekawo omusenyu gw'omusajja. Nakakyuse gaali mukaga nkyusiza nzize eno zizeeri mazo yiwamu amazzi. Ngwa kuyisi masiku enkuba amaaso ono gwe tusoma naye esimanga ajja aŋŋamba gwe nno lyeno sinika binnyo leero bulunaku lwa pepa nondabira ebibuuzo nange ŋŋambye kansitule mwana wange nzije nkola ebibuuzo ono muwala we ebyaddala toli mu kusaala muwala wange tumaze emyaka emeka nga tetusoma koona wa emyaka egyo era singa sikweyiye bizibu byansi wali onoonya sente lwaki tewajja lwaki tewajja ewange papa yakanaana naye kale eyo tubiveeko tomanya anaddako anaabeera wange osanga ate ne manager wanaaba batusasudde kale ina nja kuba student tomanya naye nno njagala nkubuulira isimu oluzze nga ngamba sawa yaki ya bibuuzo ekitiyeri ate munayi naye mulese musima agenze kunoonya akasente kasigalayo ekitiyo kyo kiki kiri wano kyekigenda maaso wano gwe sebo segirinya anji master mubadde mutya baana mmwe ofaanana otya look at you okwedda nange mugamba gwe sirika gwe ebizibu ebirala n'ebyoli labalaba bw'ofaanana my god Kena kasilima pesa laba empale waza. Kwasirika. Nawe tuyogera. Nawe zokola bibuuzo. Ye master. Lwaki zokola bibuuzo? Uniform za muziruta. Master nze nazina inanga. Gwe sijja kukkiriza. Gwe ngenda kukuba bukubi kibo. Nenda master. Master nsobola kunnyonnyola. Kunnyonnyola ki? Mbadde neeyiya nnoonya kasente nange. Kweyiya ki? Master nokola ebibuuzo. Kale tajja mukwata. Alabika amuyita mmere. Ebyalero binaakoleka. Oba nange nziruke naye kajja kunkuba maama kati osekaki mpitako tugende mu office. Let's go to the office. We meet the headmaster. No, ensonga yonkulu you have to talk to the headmaster first. Kwane ali mu office aganye kuvaayo. Let's go together. Let's go. Oba mpwatireko. Ogambye ki? Tewali. Tugende ndabe headmaster. Omwana wamutedeko pampa. Ale pampa yaje. Mwana wange ali bulungi. Mpitako. Mpapya nno ndi mukazi muzadde. Mpitako. Sebo mwadda mu kuzaala. Mwadda mu kuzaala. Yeah? Tonkuba nze. Ali nawo osaana kibo tambula. Tugende. Mwaka wano olaga wa. Tugende nkubabika kibooko. Headmaster kyasalawo kyenkukola. Yitawo.